Ekibuuzo kiri nti ani asindisa akasawo ako? Ladies and gentlemen, mbaniriza kakati anti otandise okulaba embooko za Modoview Estate Developers. Gwe wasoose okulaba bamuyita Lini. Gwozeeko okulaba oyo mulongo babiri. Kakati oyo kali pando kali chakala bamuyita James. Omulengedde omuniga oyo bamuyita Elias Munajjalamba. Ali mu Kampala ajoga. Oyo gwolaba abulako kati ne okubanga atikira bamuyita Sekalo Pius all the way from Minyinya. Omulabi omuni onani Keni waguze n'ekijaketi. Keni Kikomaga IT expert. Oyo bamuyita Engineer Jamil Selector. Oyo gwolengera yemboko kawala kange Silvia. Ate nondi kojja wako ebyaddala ebitali bya mulimo. Ojja kwebuuza tulaga wakakati kasitolengera Kampala Entebbe Express Highway. Ojja kwebuuza ani ali ku kamera. Nze mbadde ku kamera kakati ate bonga nze mbakwata. Timu amakati gayo gaba gaweddeyo. Twolekedde luddawa tambula nange Kampala Kajansi Entebbe Munyonyo tujja kuyitawo buyisi. Awo twabadde ku express wakati mu lugendo tusanga kajjamu nga kakutte. Awo side ze Kajansi woviirako dakiika nga zizo ne tuyitawo ne twolekedde mu ggwanga lya Kenya timu yonna. Naye nga tetunnaba twasoose kuyitako ku Victoria Mall. Waliwo abakubamu ku byenge oyo mulabu gwe tuyiseeko emabega akuba ekyenge. Olwavudde awo twatuuse ku kisaawe Entebbe nabadde nyini mmoroka okugireka mu parking ate tweyongereyo n'ensanga kyali wananga mwami Lugonvu okwata onti ensawo leka nkuyise n'eno ne tuyita gye twayise. Ojja kwebuuza nti ate kati awo muyisewa nze eyo gye bampisiza. Gye bampisiza naye omanyi bwekinyuma ng'olina abakozi ng'abakozi basobolokera ku makya ne beeteekamu akasente ne bagamba tufulumeko ebweru. Ojja kwebuuza nti luvannyuma lwaki? Oluvannyuma lw'okukakasa nti abantu 45 abasooka aba Model Village Phase 4 baamala dde okukwasibwa ettaka lyabwe nga ne deadline tennaggwayo. Ne tukakasa nti twamaze dde okusekiwalinga acres ezigenda okutuuza abantu abalala 45. Ezigenda okutuuza abantu abalala 45 aba Phase 4. Nabadde nyina okugamba nti kyemwagala kyemuba mukola bagaye tusooke tugendeko ebweru. Guno omwaka tegutubeeredde mwangu. Awo nga tuli ku kisaawe Entebbe check-in time. Twagala okulaba buli kimu kiryoke buli kimu kitambula bulungi. Ebyo nali nasemba biraba nga Hillview Primary School Matanga yetambuza abaana. Naye ku luno Modoview ndowooza owulira amanya Hillview Modoview. Ku luno Modoview yatutambuza twagende mu kanyonyi ako kali a bit cheap ate nga kangu y'obulamu Safari Link gye twakozesezza naddala n'olunaku lwe twatambuliddeko. Awo obalaba oyinza okugamba bagenda mu Amerika naye kati awa immigration n'abaako gwagamba nti empapula zo matankane. Oyinza okumpulira bayasinga mukakamu story ki? Olwatuusa omusajja naga Lugonvu kikyolagako ate noganga ogitwalako nze ndekera abantu bange bagende. Omanyi ebiseera ebisinga erinnya waliwo werikolera weriwoomera. Erinnya waliwo weriwoomera nage ebiseera ebisinga nyina wentuuka nga nange bagayitawo wano oyo muleka agende. Thank you so much. Kakati awo nga twolekera okutuuka akanyonyi we kakola kiwe kapakinga side awo naawe gamba nti bw'oba ogenda mu mawanga nga Kenya naddala bw'oba ogenda Dar es Salaam. Yes, Dar es Salaam egenda ne Mombasa, Nairobi, Dar es Salaam, Zanzibar nzikiriza gegamu ku mawanga gekola ki ate getambula. Bwe tutyo bwe twatambudde ojja kwebuuza lwaki tetwakozesezza bbaasi. Nagambye nti omwaka gutuwuubye. Tolaba nti omwaka tuguli mu makkati naye gutuwuubye. Gubaddemu ebisoomooza, gubaddemu ebyangu, gubaddemu ebizibu. Abaana bagambye mutuleke tutambulire mu kanyonyi, mutuleke tuwummuleko. Naye okimanyi nti kyenkana koota yaako ffe twagibaddemu, ffe twagijjuza. Omanyi okubeera nga koota y'ennyonyi bw'otunula n'olaba mukozi munno, bw'otunula n'olaba mukozi munno, bw'otunula n'olaba mukozi munno, tetwafunye kusoomoozebwa kwonna. Naye nga njagala kwebaza ba clients mwenna abatuwagidde ku Modoview Estate Developers
abatuwagirako Hillview Primary School Matanga mwebale nnyo. Ekiwujjo omulabye omuniga kati awakwa jambo awo ng'etandika yangamba Pius ennyonyi njirinnyo omulundi ogusooka ndeka negamba ekikina ngamba ndeka buli kyenjagala okukola kireke nkikole ne mugamba kikole kati awo nga twolekera abo bonna bola nagambye ennyonyi kyenkana ffe twagibaddemu abalala twagenza okubasinkana twabasinkanye Kisumu kakati awo nga tuli mu Bwengula. Yes, awo nga tuli mu Bwengula ennyanja Nalubale nga tulengera Nengere wansi nga tugaa nti bye bye Uganda oyo bamuyita Sylvia. Naye yagamba ng'onjagaza obulamu n'eddembe gezo oyogera erinnya lyange ery'ekika oba leero lwa mukaaga ne mugamba wange olowooza tugenda mu lumbe lwaki ompita erinnya lyange ery'ekika ne mugaa kale Sylvia nga tompita Sylvia nkuyite kimpita Via ne mugamba senga Namuddu yeezaala awo bwakunywa tukuwe juice tukuwe ekipambi tebaamuwadde twenge. Waliwo omuntu gwe bawa ekyokunywa n'owulira ennaku noga nti bandimukyusirizaamu waakiri ne bamuwa kali akakambwe. Naye nga njagala kwebaza saavisi ya Safarilink nungi njagala kugyebaza Jamiru eriiso ng'akanula kano watuddaawo Keni oyo gw'olaba kati abaana nga batugabula buteddiza naye nze nga sirina wendabikira kati wano oluvannyuma lw'eddakiika nga 40 mu ziizo twabadde tutuuse ku kisaawe ekya Kisumu. Yes, Kisumu we twasoose okuviiramu aye ne baddamu ne bakyekinga ate nga tulina okuddamu okulinnya tujja Kisumu International Airport yeyo gy'olaba ate okutongerayo ku Jomo Kenyatta International Airport Nairobi. Naye awo tetwamazeewo bbanga twagenza okutuukawo ng'obukuba butonyeredde akawewo nga weekali nadde neebuuza abaleese ebijaketi baleese bya kikumbe bo baabitegedde naye empewo eri Kenya kituufu. Kati awo mwakulu Jamiru agamba kakati olaba wano kati singa tujja eno netugulayo ettaka nani omusajja taggwako pulaani oyo olaba yali anguza ettaka ekyekulula Jamiru Mukama tali kusonyiwa wamma tambula nange tulabe ate embeera nga bwekola ki embeera nga bwetambula. Enaawo nasanze okusomoozebwa yellow fever togamba saagirese mu nsawo yellow fever kaadi oba akatabo nakalese mu nsawo nenzija ne passport ngenda okutuukayo batugambira nti baneemuleeta ebitambuliiso byako kitambuliiso kyako iko wapi ng'ate nze nkirina nga nyina passport nensooka noonye ensawo gye nagirese paka lwe nagifunye. Awo twagenza okulaba kalayini nga kawanvu konza tusooke tuddeko wano tunyumyemu bye tunyumyamu amumatiza kakati wano olaba tujja kudda ffeka Pius emboozi agiguddemu eyo essaawa mugitegeera twaleete tulina kitupapya olw'ensonga nti badde batuwulidde obudde nti bukyaliwo tukyaliwo eddakiika zabadde nga 3 so twabadde free ate ekisaawe tekiri bize nnyo nti bannange tambula okive kuno okidde kuli nabo naabonera ku Doha International Airport baganda bange. Naye nyina omusajja Munnayuganda gwe nasanga ku kisaawe awo bambi ku check-in weebale nnyo yankolera bulungi wadde ennyonyi yandeka nali ngenda Washington ennyonyi nendeka naye ya making sure nti at least nfuna ennyonyi endala yo nenteeka nali ngenda Washington State nenfuna ennyonyi endala nenteeka ku Washington DC awo neneeyongerayo naye baali banga nti ogenda kumala wano essaawa 24 ennyonyi jja kuddamu kujjakya ne ngamba nfudde. So manyi kibayita ebisaawe ebinene era nze nagamba kino nkibagamba nti bw'obanga olinnya ennyonyi weewalanga nnyo tuziyita tutyezo neerabidde novaamu noddamu ng'olina okuddamu okweyongerayo okulinnya awo ennyonyi singa ebanga ekuwa ssaawa emu okudda wansi kyabulabe kubanga singa mudirenge eddakiika nga 15 ennyonyi eri eba egenda kuleka kyovola nze njagala ennyonyi ng'ekitone nnyo empa essaawa 2 waakiri kale emu kitundu
ne mmanya nti essaawa emu bw'ennemerera eddakiika 3 bwe gannemerera mu ssaawa nja kuyiiyizaamu. So awo twali tutuuse ku Jomo Kenyatta International Airport. Twatuuse budde bwa kiro, obudde nga bukwatiridde ebyaddala naye kabaasi kabaddewo okuba nga katwongerayo. Baatutambuza bulungi, akanyonyi ako kalungi era ebitongole. Baŋŋambye nti Hillview Primary School Matanga erina enteekateeka gy'eriko. Baŋŋambye Hillview erina enteekateeka gy'eriko. Anytime from now oyinza okuddamu okulaba ennyonyi, omanyi abo bonna bakakasa ku ky'ennyonyi nabagirako lo. Mu bbanga lya myaka ena ennyonyi bagirinnye emirundi 3. Bagirinnye emirundi 3. Kati teacher Head teacher tusabayo akanyonyi akalala omwaka guno bwe kiba nga kisobose tuweeyo akanyonyi. Awo twabadde tuva ennyonyi we tudropinze ate nga tugenda kubanga tuchekiba naye ba check-in simanyi nga tugenda okuba nti wetukola ki wetutuukira buli omu kaseera ka kunoonya mugugu. Zino ennyonyi ez'okumpi wano tezimenya, naye ennyonyi ezitiisa z'ennyonyi ezo n'ogirinnya n'ekusuula simanyi Dubai ate weeyongerayo simanyi Bungereza n'ekusuula Amsterdam ate weeyongerayo Bungereza muganda wange n'ekusuula Netherland. Onoonya omugugu ne gukubula naye Mukama mulungi ezaffe twasobodde okuba nga tuzifuna nga tuvayo ku arrival. Kaakati omugezi waffe yabadde Ken naye bannange nkubuulire awo buli gw'olabawo alina omulimu gwe. Kati awuuyo ng'akuba essimu yatugambye agenda kuba atuuka wano. Mubuuzo wange sitole ki nti omusajja yatugambye agenda kuba atuuka. Teyeebuzabuza ensawo agireseewo anti eyakoze ku by'entambula eyakola ku bya booking. Ken n'olyoka otulinyisa lifuti y'ekizimbe emyaliro 12 kubanga lifuti tetugitegeera. Yagenze okulaba ka pressure kasuse. Omusajja baatuga ekyo kyekisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport. Yes, ku arrival bwekityo bwe kifaanana budde bwabadde bwa kiro, ssaawa zaabadde ziyingidde 3. Kyekyo kyolaba ku Jomo Kenyatta. Tetwabadde stranded nga bwenza okulooza naye twabadde tulina okulinda emmotoka ate tujja ku kisaawe okubanga etukola ki okubanga etwongerayo amasimu. Abagize ne batugamba kati mulinnya eno ne batwawuzaamu abalinnya eno tulinnya eno nagamba etambula naye nga byonna trip yonna eri full funded. Abakozi ba Model View Estate Development Company wabula abakozi Bwana, tunataka kupita kwa site kupata kitu cha kula. Nga balina okunteekateekako buli kimu. Hillview aba Model View abasoomoozeza. Aba Model View bantutteko out. Hillview temuntwalangako out. Naye nga nagambye nti bwekiba nga kikwatagana ku ttaka bwe tukomawo kyetuddirako tugenda kuba twanveiringa estate naye aba phase 4 45 tugenda kubanga nabo tubakwasa ettaka lyabwe omwaka guno ate ngeno yandibanga ye phase esembayo ako kabagamba. Akawulidde kagambe muno nti eno yandibanga ye phase ekola ki yandibanga ye phase esembayo. Oluvannyuma lwa byonna twasobodde okuva bulungi ku kisaawe, twasobodde okutambula obulungi, kati ekitundu we twasuze we wano nga bw'olaba. Atugamba ki? Otugamba ki omugagga? Good morning Kenyanizi. Netuddamu tutya? Tugamba ki omugagga? Nairobi. Naye ng'onaajogera. Omugagga atugamba ki? Obugambo nga obugambo yabumyotinze. Ebiseera ebisinga kyabuvunaanyizibwa giving a credit where it's due. Yes. So this is Nairobi. Nairobi nungi, Nairobi eri clean. Yeah, kitundu ekyeyagaza. Akawewo kabaawo. Ekimu ku bintu bye nakutte ku Nairobi simanyi oba gye bansuzizza oba wonna bwe kiri. Ezo zonna z'olaba
apartments. Nairobi ekimu ku bintu bye yasooka okukola balina kye bayita zi Airbnb. Tewali nsonga kati kutwala ku hotel. Bw'oba ogende Nairobi, it's better and cheap okuba ng'osula mu Airbnb. Oluvannyuma lwa byonna basobodde okuntwalako ku mall eyo. Bagiyita batya? Mwe mugimanyize mwadde mutwala butwazi. Kaseera kakulage. Jamiru ayine neekwata gye yeekutte muwala wange. Wangi maama mulongo okoze ekyo. Ati nno si bonaabanga talina ki. Anyway, oba olumu obireka ne biyita. Obwolumwo ne biyita. Kati aho mujja kwebuuza ki ekiddako. Kaseera ka kuvuga kamotoka. Yes. Bw'ogende Nairobi wandibadde ogendako ku bwanyumidde wadde ne wano weebuli naye ttiimu yonna ndowooza ogiraba. Tewali yabadde asigala mabega. Buli omu ng'alina okukola ki? Buli omu alina okuparticipatinga. Buli activity gye twabadde tuparticipatinga buli omu ng'alina okugiparticipatingamu. Tewaliwo kuleka, tewali gamba nti ki abaana beeteekateeka ekimala awo nga tumaze okwambala. Obalaba beekola mu ttiimu. Beekola mu ttiimu lwakataaka, ttiimu Kirincha. Anyway, it was fun. Byanyumye kyenja okugamba. Olugendo lwatunyumidde. Nkakasa naawe atulaba lukunyumidde. Kampani yetera okubatwalako mu abakozi ne babaleka ne mwekolamu omulimu ne mugenda muwummulako ne babawaayo ennaku nga zezo ne mukakkana oba kukola kufiirawo. Naye namba 11 avuze nnyo emmotoka. Ezibuze mu January, February, March, April, May, June. July lwe tunaakola July okumalayo ennaku lwe zinaalabika. Lafa kisaabo bagenda muwangula. Abaana katubaleke beeyagalemu. Abaana baleke obw'olumu. Okay, we are waiting for you. Ono si Ken yakwataganye ne mulongo yakalimu. Ono Ken ali ku 7 aliwa ye. Katugenda kulaba oyo Lugomvu waabwe omulabye. Lugomvu avuga yekka. Era ng'omwana ow'empisa. Naye era Kenya olwagambye sisigala badde ensaaga. Gwalina mulwadde yeerumika. Abaye kiki? Oyagala kukola ddaame? Omulamu kode kutubonye kutuwa kuza waka. Babi, omulamu kode kutubonye kuza waka. Yes, kile kaseera tulabe namba musamba akwata kyakumeka mbutegeera. Yono namba 7. Uba. Naye namba 7 yakoledde. Anayise okumanyira ekufuuka. Nganange ibaneese muddo abbe tuludde twabuvuga ku Dubai Mall yenzijukidde. Nganange mbuulira lwotali bize nnyo mpitire kaawe Dubai tulabe tuludde abe. Twakoma okuvuga obumotoka buno tugeze emyaka eno ngenze emyaka 2 nga sirinnya Dubai. Oyo namba 7 oyo yatukiikiridde. Abo bonna boolaba awo ttiimu ya Model View nga bw'ogiraba ttiimu ya Model View ate abalala basigadde awo jakakasa nagambye nti ennyonyi koota yaayo oyo Lugomvu.
yoyo si yakulembedde n'ogamba oyo namba 7 oyo yatukiikiridde naye Kenny mbabuulira amazima Kenny yasemba obaaka ababiri kazitowanga batambula bulala ng'oyina ne gundi babayita banavigator ng'oyina ne navigator akugamba nti mu mita 3 waliwo ekkoona Kenny n'osemba 13 baabo batomera Kenny yavaayo agamba kebampadde kampi ke kaseera tulabe nze mando namalidde mu kyakusatu namalidde mu kyakusatu mando nagambye kadde kaseera kakwetuuma mannya ani gwe bayisa nze neetuuma mando namalidde mu kyakusatu wali abaana abagivuga Kenny ekintu kyaganye omwana kayombeeko Kenny bannanga amagulu mawanvu ngenza okulinnya omuliro ng'ate mpulira kakoma ngenza okukola bwenti nga mpulira kakola bwe kati anyway that was all fun konna kadde kaseera kasanyu tiimu endala yabadde yina okuddayo Wakataka family tugenda banonya ku screen sebo number 1 serious na screen tukwata naye ono twamutidde dda Wakataka number 1 olabakira mu kinnya ky'ebuwama kinnya ky'ebuwama esango bba tiimu endala yabadde yina okuddayo injinia tunulako eno Wakataka bano we bajamiru oyo James ne Pius kyati egamba kyani akulembedde abo Wakataka yasoose namba 14 anyway oluvannyuma lwa byonna tulina akayimba ke tuyima nti o maama n'alima nnyabo n'alima ewagonda ate era nanyoka naffe essaawa etuuse katubasiibule o maama n'alima nnyabo okusiibula Kenya okusiibula mall kati wano twali tweyongerayo twasobodde okulambula ebitundu ebyenjawulo. Nairobi erimu ebirungi byayo kyokka ate era ntwala omukisa guno okugamba nti Uganda erina byesinga Nairobi. Kino oyinza okiwakanya naye ge mazima. Nairobi erina byesinga Uganda. At the same time Uganda erina byesinga
Nairobi. Ekimukubire Nairobi ekibuga kizikira nnyo mu budde obw'ekiro. Maybe kiva kuba nti ebizimbe ebyo olw'okuba nti ezisinga Airbnb amatala g'owabweru bagajjako. Otunuulira ebizimbe nga biwanvu naye nga tebyaka ebisinga. Nairobi okusoomozebwa okulala ku balina naddala mu Nairobi wakati oba kiva ku mujjuzo oba ki naye obukyafu weebuli okwawukanako ne Kampala. Mu ky'obuyonjo Kampala asinga Nairobi obuyonjo. Mu ky'enkulaakulana n'ebizimbe naki n'enguudo Nairobi asinga Kampala. So mu kibuga okwaka ekiro Kampala tayaka naye ate okwaka kwa Kampala tosobola kugeraageranya ku kwaka kwe Nairobi. Kampala twakaayakamu okusinga Nairobi. Nairobi otunuulira ekibuga ekiro kyonna nga kizikidde naddala ebyo ebizimbe ebiwanvu bizikira naye ng'ebisigadde balina buli kimu batusingira ddala. Nabadde gamba nti Nairobi obupangisa bungi wabula bwe nadde njogerako n'abamu ku bantu baayo baŋŋambye nti population esinga eri mu Nairobi bajjamu buzikola. Bakola Monday either to Friday, Saturday, Sunday ne bagenda mu bitundu byabwe gye bawangaalira ebyo wabweru wa Nairobi. Nga boga nti nze ndi w'e Masaka naye nzija n'enkolera mu kibuga Kampala weekend n'enzirayo e Masaka. Abalala babeerawo ebbanga ne baddayo buzzi mu byalo oluvannyuma lw'akabanga oba emyezi oba ki. So obupangisa be baana baliwo. Obupangisa y'emmere ya leero mu kibuga Nairobi. Y'ensonga lwaki ebizimbe bingi bya bupangisa. Zi Airbnb nyingi n'amayumba gennyini ag'okupangisa nago mangi. Nairobi abagagga bagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo. Omwavu w'e Nairobi ate ali bubi okusinga omwavu w'e Kampala. Nti omwavu w'e Nairobi ne bw'aba taggamye nti ndi mwavu omulabirawo nti mwavu. Kyokka e Kampala osobola okuzannyisa obulamu nga gwe weemanyi nti oli mwavu naye ng'okyasobola n'okutomeza kiddeemu nekitamanya nti oli muki nekitamanya nti oli mwavu. Yenjawulo eriwo nti bali ensi bw'ebakuba ate ebakuba nnyo ekitali ku bannayuganda. Nairobi njagala kwebaza nteekateeka eyakolebwa mu Kampala by'ebintu bye twalina. Nairobi ebitundu ebimu osanga kasooli ku makubo, osanga ekikomando ku makubo n'ebiringa ebyo. Ekintu naffe mu Kampala kye twalina wano twadde twolekera ku kisaawe ekya Jomo Kenyatta International Airport nga twolekera ku kisaawe naye bakola enguudo ezo eza nga bwe tulaba tulina Northern Bypass nabo bazirina naye ekimu ku bintu bye batusinga y'eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka Uganda tuli bubi. Kyova olaba kye nabagambye nti tuyina naffe we tutuuka ne twekansa wabula bwe tuba nga tugenze egatta bubonero bwonna. Nairobi obubonero bwayo buli waggulu ku bubonero obwa Kampala. Sijagerageranya Kenya na Uganda, njagerageranya Nairobi na Kampala kibuga ku kibuga. Nairobi nene nnyo okusinga Kampala. Kampala nfunda wadde erabika ng'ennene. Kiyinza okubeerera ekizibu okumanya nti gano ge makkati ga Nairobi okuggyako ng'ogimanyi nnyo kubanga osobola okuvuga kilomita eziri mu 5 nga tonnalaba kabonero nti ndi mu kufuluma kibuga nga buli wootuuka olaba ng'ayingira obuyingizi ekibuga ekitali ku Kampala. Nti Kampala bw'ofuluma n'otuuka ewa Bakuli otandika okulaba ng'ofulumye Kampala. Bw'otuuka wali ku Jinja Road bw'otuuka ku kizimbe kya Kinti olaba ng'ofulumye Kampala omufulumye. Kampala bw'otuuka ewa Ndegeya olaba ofulumye Kampala. Ndowooza olaba akantu ketwezingiriramu bwe kati ketwezingiriramu ekitali Nairobi. Nairobi osobola okuvuga kilomita eziwera nga tonnakitegeera nti ddala nafulumye dda Nairobi amakati g'ekibuga. Naye byebimu ku ebyo ku bye neegombyeyo n'okuba nti banomalizinga kati obupangisa kyekintu ekitandise okujja ne mu Uganda naddala mu Kampala. Mulinga abatakiraba naye abantu naddala yingirako mu Lubaga, yingira mu Lubaga naddala, yingira mu Kyanja, yingira mu Ntinda. Obupangisa bufuuse nomo, babunomalizinze kyekintu ekiri ne mu Nairobi nti abantu bajja
ne bakola nga balina we basula we bapangisa over the weekend ne beddira mu famire zaabwe gye baazireka mu byalo ate weekend bweddako n'obalaba nga bakomawo. Ebizimbe byabwe birungi era nga bw'osobola okulaba. Nyinza okuba nga sisobodde kuwa Nairobi yenna kumukumalirayo kubanga nagambye munene era oli ajja kugamba nti lwaki totuuseeko egindi amazima Nairobi munene. Nagambye nga batulina Northern Bypass ne bano balina kati eno gye tuliko bagiyita Southern Bypass balina ndoza nabo ne Northern Bypass, I'm not so sure, naye nabo balina enguudo zino era zaakusasulirwa nga bw'olaba express highway era nabo zaakusasulira osasula n'oyitawo. Bwe kityo bwe kiri era omuntu eyemulugunya nti bannange lwaki tusasulira enguudo n'amawanga agaakula enguudo bazisasulira. Ekyenjawulo ekibeerawo nti osobola okugaana oduyitako n'oyita ku lutali lwakusasulira. Kizibu nnyo okubanga oluguudo olwo lulyoka olukutuusa gy'olaga ne luba nga lwakusasulira. Ekyo kizibu, wabeerawo option. Nagambye ebizimbe byabwe ababazimbira ebizimbe birungi, bw'otuuka ku bizimbe byabwe birungi. Wano ennyumba z'abapangisa kyetubulamu nti tukyayonoona space. Kyekimu ku bye tubulamu, tukyayonoona space. Lwaki gamba nti tukyayonoona space? Nti wano abantu abazimbye ennyumba z'abapangisa ebiseera ebisinga bakoma ku mwaliro gwa 6 ndowooza abasinga, naye bano bazimba okutuukira ddala ku mwaliro gwa 20 n'osanga nga famire ennamba eri ku mwaliro gwa 20 era mu ggwanga lino ekiyitibwa lifuti be baana baliwo. Osobola okusanga ekizimbe kimu nga kiriko lifuti 6 olw'ensonga nti abantu abasulako nabo bangi. Uganda tukyabulamu mu kwongera okuwanvuya ebizimbe byaffe naddala ebyo ebyokusulamu ebitali byakukoleramu. Ebyokukoleramu tukyalina obuzibu nti wano ground floor ne first floor ezikola, naye bwe kiba nga twogera ku byokusulamu abasajja bano teboonoona space. Bawanika ebizimbe bingi bye tuyiseeko by'obadde olaba naddala ebiri mu kuzimbibwa n'ebyaggwedde okuzimbibwa. Si offices ewasinga wasulwa busulwa, kati ng'ogyekaawo we tuli awo woolaba we tuyita ezo offices, maduuka n'ebitongole ebyenjawulo birinawo offices zaabyo, zibbanka n'ebiringa ebyo. Naye olina wootuuka nga bazimbye ekizimbe kya myaliro 18, kya myaliro 2, myaliro 25 nga gyakusulako kubanga bo bakimanya nti kati space ebakendeddeko. Nairobi nga bwe nagambye nti enkulaakulana yaayo eri waggulu nnyo bw'ogeraageranya ku ggwanga erya Uganda. Nairobi batuli wala bw'ogeraageranya ku Kampala, kankyogere bwe ntyo. Wabula negamba nti naffe tuyina bye tubakubyamu akaga. Ezimu ku mmotoka ez'ebbeeyi Nairobi tubasinga abantu abawano okujooga. Maze kulaba ezo emmotoka zi V8 zimpenkoni wano abaana ze bavuga, zi Benz ziri ezimalayo, zi Range Rover Nairobi zabbalirirwe. Nairobi bavuga bumotoka buno bunyonte buyongeza Katikkiro bwe yatugambyeko buvitiizi bwe bumotoka obuliyo. Wabula bantegeezezza nti lwaki tulaba nnyo obumotoka obwo bwa Uber. Eno abantu batono nnyo akeera ku makya n'akwata emmotoka ye ne yeevuga. Abasinga Uber zikola nnyo, kati osanga olaba bumotoka kuyitako naye nga bukola Uber. Eryo si ttawo ly'ekajjansi lirifaananye bufaananye leezoga nti wano si kajjansi, nedda si kajjansi ya mbadde gamba nti obumotoka bwabwe bakola nnyo ekiyitibwa Uber. Entambula gyeri ekiyitibwa ne public transport mean bali waggulu. Eri yabadde Southern Bypass, kati eno yino bagiyita Eastern Bypass. Gye tulese wansi wali ffe ne tujja tugiyita waggulu. Kye nagambye nti ekikwatagana n'enguudo, ekikwatagana n'ebizimbe batusingira wala nnyo. Tukyalina bingi naffe ebyokwekolamu omulimu. Omanyi nze mpa ekitiibwa bwe kiba kigwanidde omuntu bw'aba nsingako nzikiriza nti akola ki? Nti ansingako. Awo nga bw'oyita mu ssaawa ya Queen wansi naffe bwe twayise wano. Otunuulira ku luguudo ojaga nti obukyafu bwe nayogeddeko buli wano bali okay. Naye mu kibuga Nairobi wakati waliwo ebitundu ng'obukyafu bungi. Yes, obukyafu mu bitundu ebimu bukyaliyo. Bukyaliyo.
wadde kati one of course eno highway tosuubirawo bukyaafu, tosuubirawo bicupa, tosuubirawo ki, naye ate eri mu kibuga wakati tekiba kyangu. Kati eno giraba, eno Eastern bypass, enguudo zaabwe kikwetaagisa ebbanga, togamba nti nze niŋŋendayo mbula, nedda. Bw'obeeramu ebbanga n'otambulirayo kyangu nnyo okukola ki kyangu nnyo okubitegeera. Ate n'enkola ya GPS, enkola ya GPS nalabye bagikozesa nnyo, naddala bano aba Uber bagikozesa nnyo. Ne wano e Uganda egenze ebukala, naye abantu abamu bakyali wansi ku yo, era omuntu otuuka n'omugamba nti tondagirira, just mpereza location pin. Nagamba nti location pin bye biki, nga sinti tamanyi gikozesa, naye nga n'okugiweereza obuweereza tagikola ki, n'okugiweereza obuweereza nakwo tagimanyi. So abantu bano bayinza okubanga mu bintu ebimu bali advanced okutusingamuko. Nengedde kapande ka JKIA, Jomo Kenyatta International Airport. Olengedde ekintu kyabwe, olengedde ekintu kyabwe. Welcome to Nairobi Expressway. Welcome to Nairobi Expressway. Yes, okuva utwadde tusula ku hotel, okutuuka ku kisaawe e Nairobi ekya Jomo Kenyatta, twakozesa ntambula ya Uber. Era bw'oba ogenze mu ggwanga lino oyinza okweyambisa ennyo Uber okusinga bino ebyokupangisa emmotoka nti napangisiza gundi anvuge. Ku Uber musobola okusevinga okusinga abakozeseza entambula eno abamu nti nafunye emmotoka yetuvuga yetujja eno yetuze rino, ne tewali kikwetaagisa ku ekyo. Wano twali tutuuse ku check-in era tetwaluddewo, babadde n'obwangu, twayanguyiddwa olw'ensonga nti n'akadde kabadde katukutte. N'akadde kabadde katukutte, tulina musajja waffe yatulwisizaamu, naye emboozi ya ku kisaawe kya wano ndowooza ajja gibanyumiza lulala. We baatutadde ne we twabadde tulina okulinnyira ennyonyi, wali otambudde ku airport n'otambula kilomita nga 2 okusobola okutuuka geeti yo woyina okulinnyira ennyonyi. Wano wonna tuli mu premises za Jomo Kenyatta International Airport. Oyina kumanya bumanya nti ngenda ku terminal bweti, ngenda ku terminal bweti. Naye muganda wange, ekiyitibwa okumenyeka amazima twakooye. Twatambudde kilomita eziri mu 2 nga tuli ku kisaawe awo okusobola okutuuka we tulinnyira. Safari Link w'olinnyira waawukana ne zino ennyonyi endala gye zirinyira. Bo balina akasaawe kaabwe mabbali eri, so kye tutasoose kutegeera emmotoka gye yabadde erina okututwala ate yatutadde wano kumpi. Buli gwe tubuuza tugaa mweyongereyo. Ekyo kye neevumyemu kyokka. Ebisigadde byabadde birungi, naye bwe twatuuse awo ne mpulira nga nange olugendo lunyiye. Naye nga njagala kwebaza ttiimu eya Modoview, mwebale kola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzikiriza nti omwaka adde gubaamu ebisoomooza, naye guno gubadde mwaka gwaffe. Mubadde n'ensonga ogamba nti katusooke twewummuzeemu, katusooke tweyagalemu. Bwetyo bwe twatambudde, nzikiriza nti naawe kennyini bw'onaafuna yakadde osobola okugamba kampuni yo nti Modoview bwe banga esobola okukeera ku makya ne bagenda bawummulamuko, naffe lwaki tetuwummulamu. Ate bansuubiza nti next time bandyetwala eggana. Katulinde tulabe, tomanya. Mukama kkoome.